bano abamawulire abamu n'oluzungu tebalwagala nnyo. Nsanyusa okulaba naddala baminisita abagole tubaagaliza obuweereza obulungi. Ate nsanyusa okulaba nti aba Patriotic League Uganda ekibaleese nsonga enkulu ey'ebyobulamu. Obulamu bagamba kyekyobugagga ekisinga Katonda kye yatuwa. Bw'oba olina ekkutiya ya ssente ng'oli mulwadde tosobola kuziwoomerwa. Ayagala obufuzi, ayagala obugagga, ayagala ekitiibwa, asoosowaze byabulamu. Ebyo byeyeegomba bijja kumuwoomera nga mulamu. Katulwanyisa Mukenenya, ate Mukenenya ffenna atukosezza. Oba muganda wo, oba mukadde wo, oba mukwano gwo, teri atakoseddwa Mukenenya. Kale bwe mujja nga abamu gwe gusoose naye ng'ekibaleese byabulamu, awo ntegedde nti muli ba mwoyo gwa ggwanga. Ekigambo mwoyo gwa ggwanga kitegeeza kwagala nsi yo. Era abantu bwe bawulira nti gavumenti ebafaako, ensi yaabwe bagyagala. Awo nno mmwe aba Patriotic League olw'okubanga mukulembeza kya mwoyo gwa ggwanga, mbasaba mwesibe nnyo ku miramwa egijja okwagazisa bannayuganda ensi yaabwe. Obwenkanya kye kimu ku miramwa egijja okutwagaza Uganda. Era abantu bangi bagenda mu kufuna obuweereza mu gavumenti za gavumenti tebabakwata mu bwenkanya, ekyabantu kibaluma mu kirwaneko. Ate omuntu bw'aba ayagala obwenkanya alina kubawa amazima. Abantu abali mu bifo eby'olukale, abakulembeze, naffe ffenna twogera mazima. Bye twogera bye tukola, bye tukola bye twogera. Kati mmwe aba Patriotic League mulondole nnyo ensonga ezo, ate muli b'amaanyi mwenna, baminisita baabano babaka ba paalamenti ne ssentebe wammwe naye w'amaanyi. Tusobola okulaba nti abantu bakola kye bateekeddwa okukola. Kasita omuntu afiibwako akwagala naawe gw'oyagala. Era ne Sophie Nantongo omuyimbi yayimba nti laavu ezaala laavu. Oluyimba mulumanyi aba Patriotic League. Kati tulina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino, ebyenfuna si birungi. Era omuntu wa bulijjo ayita mu bugubi. Mwawulidde ebisale by'amasomero, amakampuni agamu gaggala agali bakendedde. Kaakati bwe tuba n'akatono tukalire kyenkanyi, waleme kubaawo bano bassemukkuto ababba ebintu byaffe ffenna ate ne bayinaayina. Mwaba Patriotic League mukulembera obutale olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi, si mu bigambo naye mu bikolwa, kuba mulina amaanyi mangi. Ababba ssente za gavumenti babakwate, babawozese, babasibe. Okubba ebintu bya gavumenti kibe kya muteeru, ng'omanyi nti bwenna bibba ne bakukwata obudde bugenda kukukeerera. Ebintu babibajjeko bye babbye. Ensi bw'eneeraba ejja kusanyuka, nammwe ejja kubaaga. Nze mbawadde gaabuwa. Mulwanyise enguzi, kye kimu ku bitattanye omwoyo gwa ggwanga mu Uganda. Ate ffenna tulwanirire okwegatta kwa bannayuganda. Uganda ffenna tujjamu bulungi. Kyenavudde nsanyukira Honorable Barugahara Balamu bwe yagaye kyagenda kukolagana ne pulezidenti, balabye nti aba Nuupu be bakwata bateebwa. Era nze muwagira mu ekyo. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo obuuzi yali abaddeyo. Kaakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka 3 tebanana kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we, bamaama. Kale kitaawe, twogera nnyo ku bannyaffe naye kitaawe, baganda be. Sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu, abantu be baakwata emyaka 3 ne babata, kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima. Era kijja kubawa nnyo nammwe embavu
mwaba patriotic league nze mbakulidde era gendera awo ono balamu mbadde mulaba okugembeera si musajja ebintu alikwata mpolampola mu mbiri kakasa nti ejja kukuwanguza na kino kyotambiseeko mwebale okujja n'okugula emijoozi egy'emisinde gya kabaka nga bwe tugambye twagala kuba lusiriimu aviirewo ddala tubeere balamu tukole tuzimbe Uganda eyagaza era ndabire nnyo General Muhoozi Kayini Lugaba Munnakisubi munnange munneebalize omugambe nti mwagaliza obuweereza obulungi nga bwali Munnakisubi ab'ekisubi tuba bayiiya tuba banyiikivu tuba beerufu ate tukola n'okwagala bw'anaakola bw'atyo nga CDF byonna bijja mugendera bulungi. Neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaala.